Allow me also in a special way welcome our parents. I see the commissioner and the... Praise be to God. Where are the word itself means living. They were in Egypt. Egypt was not their home. And a lot happened to these people. The life paved a way for them to come out of Egypt. They did a lot because of the almost each and every one. You can start from you can read from verse 10. All stand on your ground. And you will see what the Lord will do. And you will see what the Lord. Dear brethren, to all of us, I don't know what is ahead here. It is the crossroads. We are Muruganda, tuli kuchisenge, we are at the wall. We don't know what. For your staff and stretch out your hand over the sea and divide it. Amen. The second point here, our God is. There are people who are there. In fact, that for me, there is a time I looked at myself and I see the way I drink, the way I behave, the way I walk. I'm a God case. The opposite of hope is. And many people, if we have a candidate here who is seated here to please the parents, please, you candidates, my children. For the Lord is seeing an angel before you. Very many years, more than 30 years, 38 years, it's just there. Nobody's helping, nobody's bothering. But you see, Jesus came at the last time. He's saying, do you want to be healed? You know, forget that you know. Do you want to pass? Yes. In the name of God, you want to pass. I declare that unto you, dear brethren. Brethren, why not? You have prayed the dedicating our candidates into the right hands of the Almighty, so that He manifests and reigns in them during the examination period. Bakubireko mungalo kuba tukoze bulungi. N'abasumba mwenna mwebale kusabira abaana. Emikisa ndowooza bagiyodde bulungi
they are going to pass with flying colors. As teachers, we have given our best. Learners have been taught very mwebale nnyo mwebale ddala Katonda yeebazibwe okubabeera okusoma. Naye njagala obagamba ekintu kimu, abasomesa omulimu gwabwe bagukoze ate n'abazadde nabo bagukoze, naye kakati olubimbe lwammwe ogenda kutuula mu examination room ng'olimu bwomu. Kakati ekiseera ekyo kirowoozeeko mwe munadda mu kuzannya nti tumalako era tugenda kakati akalenzi akakwanakwanako eddawo olina kati okalaga nti wooli mwe mumanyi era gye buli eyo byomuna ayagala okusanyusa mu kiseera kino mojja kuviiramu awo, kubanga tukolera kugenda mu maaso so si kusigalawo we muli. N'olwekyo neegayira Katonda mweteeketeeke bulungi mu mubiri ne mu mwoyo ate ne mu magezi, ne bye mukola mubikole n'obwegendereza, kubanga kino ekiseera kye mulimu kya kabi ate era kyakusoomoozebwa nnyo. N'olwekyo mubeere bagezi nnyo ddala, naddala abaana abawala. Abaana baffe okuva ne bayita mu covid ne basoma, twebaza bagenda okukola siniya yaabwe ey'okuna ate era n'ey'omukaaga. Era mbakubiriza abaana baffe baleme kwesiga kirala kyonna, kubanga buli kibeere kyetaagisa bakifunye, abasomesa babadde balabirirwa. So n'olw'ensonga eyo bakkirize Katonda abakozese ekyo ekisinga obulungi. Era mbakubiriza tebeesiga kirala kyonna. Tuli mu biro bino abantu abeegwanyiza abanoonya ebyabwe nga batambula, balina obuuzo bayita amasasi, mbasaba baleme kubyesiga kubanga bijja baleetera okugwa. Nkubiriza abaana obuteenyigira mu ngeri yonna eyinza okubafiiriza, kubanga omwaka guno gwa njawulo. Silabasi ekoma mwaka guno empya enkadde, bagenda okuyingira mu silabasi empya. Kaakati abaana abanaaba bakoze bulungi balina obuzibu bunene, kubanga okudda tebajja kusobola ate kukola ya silabasi empya. Kaakati tubasabira era tubasabidde, era tujja kusigala nga tubasabira bakole bulungi. Kyokka olaba balina okwewaayo ennyo eri Katonda ate n'okwekuuma okulaba nga ennaku zino zisigadde bazikozesa bulungi, ate baleke bakola ebibuuzo ku ssaawa eri nga bakola bulungi. Tubasabira naye abantu abeesigebera byonna, neffe tukkiriza mu Katonda omulamu nti amalamu byonna ate ajja bakozesa. Tulina essuubi ddene, tajja kutuyiwa kubanga mwesigwa bulijjo. Mulimu kumpi obanga asomedde obwereere, okusaba kwange kubanga tukolera kugenda mu maaso so si kusigalawo we muli. N'olwekyo neegayira Katonda mweteeketeeke bulungi mu mubiri ne mu mwoyo ate ne mu magezi, ne bye mukola mubikole n'obwegendereza, kubanga kino ekiseera kye mulimu kya kabi ate era kyakusoomoozebwa nnyo. N'olwekyo mubeere bagezi nnyo ddala, naddala abaana abawala. Dedicating our candidates into the right hands of the Almighty so that He manifests and reigns in them during the examination period. Bakubireko mu ngalo kuba tukoze bulungi. N'abasumba mwenna mwebale kusabira abaana. Emikisa ndowooza bagiyodde bulungi. They are going to pass with flying colors. As teachers, we have given our best. Learners have been taught